is the ruling in criminal application number 11 of 2022 by Mr. Valens Mabilis, the applicant, against Pastor Alleged Bugingo and Makula. He had to show was that he had a prima facie case and that the failure to grant the stay would cause irreparable damage. Abawaabirwa Musumba Bugingo ng'ayitira mu looya we Mwami Luginda baleese okusaba mu kooti eno ey'Entebbe nti eyimirize okuwulira emisango gino okutuusa nga okwemulugunya kwabwe kwakite mu kooti etaputa ssemateeka kumaze okuwulirwa. Kitegeeza nti Omusumba Bugingo ng'ayitira mu balooya be bagenze oba ensonga zino basitudde mu kooti etaputa ssemateeka oba gye tumanyi nga constitutional court okutaputa emisango gye gibavunaanibwa oba gimenya amateeka oba giri mu mateeka. Bagamba mu ntonotono ze tulabyeko batudde mu kooti etaputa ssemateeka nti amateeka gano ng'etteekera okufuna obufumbo ng'oli mu bufumbo, teeka limenya ssemateeka era limalawo eddembe ly'abasajja okuwasa abakazi omuwendo gwonna omusajja guba weetaaze, ng'ate amateeka amalala amateeka agafuga abasiraamu, amateeka agafuga abayindi wano mu Uganda go gakkiriza omusajja okuwasa abakazi asukka mu omu. Baleese okusaba kwabwe leero mu kooti nti fayiro eno eweerezebwe mu kooti etaputa ssemateeka esobole okutaputa emisango gino egibavunaanibwa bo nga bagamba nti gimenya oba gikontana ne ssemateeka. Kooti ewadde nga lumu omwezi ogw'omusanvu okw'ensala yaayo okusaba kwa Musumba Bugingo oba fayiro eweerezebwa mu kooti etaputa ssemateeka oba tejja kuweerezebwa. Abajulizi tutegeezeddwa tetukomawo mu kooti okutuusa nga kooti emaze okusalawo oba ddala omusango guno genda maaso oba nedda. Tutegeezeddwa nti bajja tuyita oba bajja tutegeeza kyonna ekinaaba kisaliddwawo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.